omwana buli mbeera yonna gy'agenda okuyitamu ajja attributinga back. Kyova olaba abaana abali successful mu bulamu buli muntu ayituula Ibra tosobola kutuula wano n'otawa mukyala Mukasa kitiibwa. I salute her. Kubanga mu byoli kati olwaleero ogenda kunzikirizamu oba tonzikiririzaamu mukyala Mukasa ngenda muwa almost 80%. Kubanga abakyala bano by the way kino kyo nkyogera nga ntya Katonda abakyala bazanya paati nene nnyo mu bulamu bwaffe abaana. Nene nnyo. Era bintu bingi nnyo bye tuyigira ku bamaama bye tukola eno mu myaka emikulu nga bamaama be babituyigiriza. Nze okukeera kwenkeera kwa mukadde ekyo kyo nkyogera sirina na kutyamu wadde nti empisa gye nagikola ki gye nagikoppa. Sene emboozi gye tuwulira gye muyisaawo saagala omwana wange abonebone omwana oli mu museetinga omwana akula nga amanyi sayidi y'obulamu etya egi omwana akula Ibra n'atuuka okuva obuto n'aweza emyaka 2 essente bw'ozinoonya ne zibula teweetugira mu kkubo vuga emmotoka ddeeka bw'oba tovuze tambuza ebigero ddeeka oba linnya takisi ddeeka weeteeketeeke enkeera oba ovuga eggaali ddeeka obatuuze onnyonnyole leero ngezezzaako ABCD tebikoze sente tezirabise naye kiki ekisoboka musse omunnyu mu seffuliya muguyungule mukozeeko amatooke mugalye amanye nti obulamu oba omwana wa Katonda omwana owa Katonda yayitako mu mbeera ebonabona owuwo yaani gwe owuwo yaani olw'okuba olina omulimu gw'emiliyoni 2 olw'okuba olina omulimu gw'emiliyoni olw'okuba olina omulimu gw'emiliyoni ne bwe ziba emiliyoni 4 nga z'ofuna omwezi tayimu egenda kutuuka nga sente zo tezikyasoboka kufunika omufuna bulungi nnyo ng'ate omwana owuwo gw'ozadde ne omulimu ogw'emitwalo 5 kakati oli mu kukubira ku banno be wali nabo toyinayo eyo kalima omwana wange ono ofune w'omunyigira nga kiri bubi myaka 2 talina waakola wano w'osanga omuzadde ng'anoonyeza omwana omulimu n'amala n'agamba employer naye mukwata empola anyiiga mangu asabira mwana we mulimu n'agamba boss alina okuwa omwana we omulimu anti munnange tebamuboggolera anyiigo yasobola n'okuzira emmere ewiiki n'agaana n'okulya ayinza okwekyanga enkera n'atadda abazadde akeera ku makya n'atandika okugamba abaana be nti bannange mbadde mbasaba olwono abaana bamaze P7 ebibuuzo bikome bayise bulungi mbadde nno mbadde nsaba gwe nkutwaleko ebuddo gwe nkutwaleko ku ekitende gwe nkutwaleko ekisubi omwana agamba saagalayo eyo sijja kugendayo saagalayo taata obadde oyagala nkutwalewa Lugazi Mikisiti oba Kabojje Junior otegeera omuzadde n'agamba munnange n'abaana yaganye egindi n'omusanga ng'akulubbuka omwana yasabye agende egindi kyova olaba Ibra ffe abaakulira ku kidima bwe tutuuka mu workplaces ezirimu abavubuka ab'emiti gyabo ate bakanya kuweza promotion tetulabako nga ffe tweyongera genda waggulu kubanga embeera yonna ngimanyi kampani eri mu research terina ssente nze ngenda kutuula weera embeera ngenda gigumira yo omwana kampani bwe tasasula eyakulira mu mbeera eyo etali eya coin emu tadda enkeera agamba abali tebasasula naye ng'ekintu kibaddewo kya myezi egi 2 n'olw'ensonga eyo embeera eno gye twessaamu olw'okuba tufunyemu ku busente mu nsawo ne tulaga abaana baffe sayidi emu eya coin ne tubagamba nga bwe twataagala abaana baffe bano kubonaabona ne tubalaga obulamu bumu bwokka Meidi n'abooleza bw'amala obbooleza n'abagololera n'abatabulira caayi n'abawa emmere literally omwana n'akula n'atuuka ne bamala okulya ne bayita Meidi jangu ojjewo bino ne bwe beebaka ne bayita Meidi genda obikka abaana naye nga gwe babikka wa myaka 10 omukadde omukyala n'agamba Sikovia genda ocekinga abaana babikko baterereze n'akatimba k'ensiri naye nga baterereza akatimba k'ensiri bali mu siniya wano taamu ey'okubiri nnyina nze we nakyalako bayira wekyanzija enviiri ku mutwe omukyala n'ayita Meidi n'amugamba agenda akunya empale z'abaana naye mbuuza abaana myaka emeka omu yali ku university omulala nga ali mu senior 6 bagenda bakunyiza ngoye kakati omuntu kyova olaba omuntu gw'okuziza ng'ali mu mbeera efaanana ekyo lwaki agenda kudda ewaka ng'alemereddwa amaka ate weebuuzo kiki ekituuse ku mwana we era bw'alemererwa amaka nga bamukuddiza ng'atandika okukalubiriza ensi sikukalubiriza nsi asooka ggwe ayino buli mbeera yonna gy'osiga mu mwana ng'ali muto gwe manya bumanya you're going to pay later double